po jako akawuwo. Abazadde basabiddwa okufaayo okuweerera abaana baabwe bwe nga bakubafuna mu biseera by'omu maaso nga bino bibasabiddwa ssentebe wa kabondo ka Buganda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Johnson Muyanja Ssennyonga era ng'asinzidde ku mukolo ogwatikiridde abayizi abasoma mu 6 abakenkuse mu by'emikono omuli okutunga, okufumba, saluuni ssaako n'ebirala. Mu nsonga abaana nga tubatikkidde nga bano bwe tubalabudde, abaana basinga mu kwenjeera kuno bafuniramu ebizibu naye bw'aba asoma embuto ezaali zifuniddwa amangu azeewala, siriimu amwewala, era tukubiriza abazadde bafuba okulwana ku baana balwe kubaleka kutaayaaya nga bafeeriya mu nsi. Omwana bw'aba nga afunye olubuto ng'asoma, ennaku zino juzi neebaza ne Bishop waffe nebulabaawo nga aliwo omwana yafuna olubuto mu ssomero naye n'amulwanirira n'atuula ebibuuzo. Joseph William manya Bishop Sebaggala naga omwana atuula ebiki kuba si enkomerero y'ensi naye tulina kalica nti omwana bw'afuna olubuto taddamu kusoma n'abazadde bamulabiranga ddala ng'ekikolimo ebintu ebimalamu abaana amaanyi. Ono asiimye gavumenti ya Uganda olw'okuvaayo n'etongoza eby'emikono kubanga y'engeri yokka gy'esobola okulwanyisa mu bbula ly'emirimu era bw'atyo n'asaba n'abayizi abatikkiddwa okufuba okulaba nga batandikawo emirimu egyabwe ku bwabwe okwewala oluyimba lwa mirimu gyabula. Ndowooza gavumenti egenza okuvaayo n'okkeerewa yali yakeerewa dda naye yali tekeereye kuba yakkiriza ebitongole by'obwannakyewa omuli directorate namba ekola ku by'emikono naye ng'ebadde eyamba amasomo ga bwannannyini na bitongole bya bwannakyewa. N'olwekyo gavumenti okumanya nti ebyemikono bye bijja okukyusa eggwanga lino kitwongera amaanyi. Kuba kati nkutegeeza luno olutikkira lwa 19 kitegeeza nti emyaka 19 tubadde tutikkira abaana abo gye bali naye beekozesa bokka ate bakugu. Kati bwe naayagala obbassaamu kuba abamu ddala baasoma balina obuyigizi obwa senior 6 aba balina zi diploma naye ng'ali awo wanoonya omulimu talina kyakola n'akomawo n'asoma ekyalaani omwaka mulamba n'afuna obukugu n'asomawo n'akomawo n'asoma eby'enviiri kubanga ndaba kati be nasomesa bonna bali eri basomesa ku bya pulezidenti by'asomesa era mu ttawuni banoga ssente. Ono asiimye emikutu gy'amawulire egy'enjawulo egivuddeyo okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga nga balaga ebizibu ebiri mu kisaawe ky'ebyenjigiriza wamu n'okukavalinga amatikkiro ag'enjawulo. Nange nneebaza Katonda nammwe abatuwagidde n'okusingira ddala ab'amawulire mutuuze nnyo ekintu kino okuva lina kitandika nti tusobola okusomesa abaana eby'obwereere ne tuteekamu katono kaffe ke tufissa. Omwana n'asoma enviiri mwaka mulamba, n'asoma okutunga mwaka mulamba, n'asoma catering okufumba mwaka mulamba, n'afuluma n'anoonya omulimu oba ne yeekozesa n'aba nga at least alina watandikira. Twebaza abazadde bakijumbidde era tukubira omulanga. Kati abaana bangi abatudde P7 batajja kusobola kweyongerayo. Baana bangi abatudde senior 4 batajja kusobola kweyongerayo. Baana bangi abatudde senior 6 abatagenda kusobola kuvuganya ku miwendo egya institutions of learning zisasuza institutions ezennene. Ogenda kwesana naye bw'omuleera n'asoma afuna waakiri watandikira obulamu. Babayizi abatikkiddwa balaze essanyu era bagenze mu maaso n'okujaguza. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.